mu mawulire gaffe control omunoonyeze egguliro eryo eri omusajja eyasse mukazi we oba babadde mukono ate nga bampulira myaka 2 abakazi balekerawo okujoga abasajja egguliro eryo nalyo libeere bakyabatta nnyo mulekerawo eryo libeere mawulire mulekerawo okulengeza yabadde bulletin number 1 oba 2 ettemu emukono oba erikiyiga yalituweereza kino kyenkyogera nnyo abakyala katulina abakyala naddala bano abakuzeekuzemu abakazi b'e London abo okuli kino ekyali kyemwentula mbu simanyi siboka n'abawala abato n'abakazi abakoze abawala abato bagenda nabadde njogera ku kigambo wano nedda mu mawulire gaffe katusoka tulijeyo eggulire lino likone tulabe ekikangabwa kibuutikidde abatuuze ku kyalo Namubiru kisangibwa mu Gombola Enama disitulikiti y'e Mukono agambibwa okuba nti mutabani w'omugagga omu mu Kampala Musisi bwakkakkanye ku mukozi we gw'ayinamu omwana omu ow'emyaka 2 Shadia Nangobi n'amuwa ebigambibwa okuba obutwa n'oluvannyuma n'amugwa mu bulago n'amutuga n'amutta. Kigambibwa nti ono olumaze okumutta n'aggalawo enju n'addukira mu katawuni n'atemya ku batuuze nga bw'ayita mukazi we nga tayitaba kwe kusalawo amenya oluggi era ekidiridde kwe kubategeeza nti mukazi we afiiridde mu nju oluvannyuma ne yeetwala ku poliisi n'agitegeeza nga mukazi we bw'afudde. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino ng'abatuuze n'ab'eŋŋanda bakuŋŋaanye okulaba ogubadde nga n'omulambo gw'omukyala gusangiddwa mu kisenge kya mutabani we ku seminti. Okusinziira ku batuuze be twogeddeko nabo bwe bati bategeezezza ku nfa y'omugenzi. Omukyala bate talina buzibu kuba jjo yampiseeko ewange nga jjolo eggulu nemuyitako nemubuuza egyebaleko nanzira mudde ewaka kati leero ku makya bamwingenda afiiza kati simanyi kituufu. Tuli bubeezi b'ennyama ekola ekibiina ekyo ky'amaanyi katuleke poliisi emala okukola omulimu gwayo tuli b'ennyamivu era ensonga lwaki tuli wano eno eri ku sayidi ya mwami nsibaddewo tegedde ndibutegeeza nkubiri simenzi. Abamu ku bafamire y'omusajja nga bakulembeddwamu kojja Bulesa Mathias bannyonnyodde engeri gye bafunyeemu amawulire g'okufa kwa muwala waabwe. Pawulo okumusigaza ku poliisi kati ne Pawulo yennyini ng'omuntu teyetegeera sayidi nti mukazi waafudde. Olaba naffe bennyini ekituuseeko kituyisiza buki bulungi. Ali ku poliisi? Mpuliddeko nti ali ku poliisi nendowooza nti kituufu omusigaza kubanga ayinza okwekola ekintu ekitali kiki. Abakulembeze b'ekyalo nga bakulembeddwamu ssentebe Richard Kalule ssaako ne Defence Mugisha Kenneth nabo boogedde engeri gye bafunyeemu ekikangabwa kino. Oyo yatandikiddeko amawulire yagenze okudda konkona mukyala taggulawo atawulira omwana akaaba kuba essimu teri agikwata n'awalirizibwa okumenya luggi n'asiŋŋana mukyala we nga mufu. Awo amawulire gatandikidde bisingako awo tukyayinda poliisi amala okukola ogwayo tumanyi kyekiddako. Tetumanyi kyavuddeko njega eno naye omwami yakomyewo n'akonkona naye ng'ate akuba n'essimu y'omukyalo kyatagironda. Balina omwana waabwe muto abadde emyaka 2 n'ekintu paka lwe yasazeewo n'amenya eddirisa etuuka munda omukyala we tategeerekeka okudduka ku poliisi. Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono ejja omulambo mu maka gano ssaako n'ebyokunywa omugenzi byasembye okunywa ne bitwalibwa n'omulambo ne bagutwala mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango bino abikakasizza.
abasirikale baffe basooka kye tuyita scenes of crime officers kyebalabye ku mulambo ne bakakasana ku nsingosingo teringa ya bulijjo kirabika ono bamutuzze nga mugenzi bamutuzze awo omwami gwe bayita Musisi Paul bawo omugenzi ne tumukwata kati ali mu kadukulu kaffe eri mukono nga agezako okutuyamba mu kunoonyereza kwaffe kituli mu kukola. Bya Eric Yiga, Crossroads TV, Omunnyo. Love gone sour. Omukwano nga guyulise. Jennifer Fulfiga. Omusajja plan yagikoze bulungi. Bwabanga yakikoze tetunamanyi. Wanje wamba omukyala yamuga banduza bafunye butakanya. Katumule mu katono tukomawo.